Musaza Busiro abazigwa abatanategerekeka nate bazzeemu okulumba ebitundu by'e Nakasozi Buddo bamenya amayumba g'abantu ne bakuulita n'ebintu byabwe. Bino bijjidde mu kiseera nga ne Ssabbiiti ewedde abazigu baazinda ekitundu ky'e Nakasozi ne batemaatema abantu 5 bwe baayingirira amaka gaabwe. Omubaka wa Busiro East Medard Lubega Ssegona akali amaggwa wanjagidde ab'ebyokwerinda bayambe ekitundu ekyo nga abazigu tebannamalawo bantu. Ssegona agambye nti ekikwasa ennaku nti okuva balumbibwa Ssabbiiti eyewedde tewaliwo kyatuukiddwako. Kyamukabubinti ate era bazzeemu ne batulumba twafuna obuyambi okuva kempi ne batuwongera ku basirikale era ne tusalawo okutandika okulawuna ebyalo tukozesa abatuuze abekozeemu omulimu ne poliisi. Ndowooza twetaaga kuddamu kwetegereza zooni zimmeka zetusobola okutabaala ekinaaba kyetaagisa kutuwongera abasirikale batwongere kubanga kirabika tebaakoowa tebaamatira engeri poliisi ekyalemeddwa okukwata bali abaasooka. Abantu abalumbiddwa bagamba nti abazigu bano batambula n'amayinja amanene ennyo n'ebigyambiya n'ebyuma ebirala ebimenya amayumba naye oluusi bwe balemererwa okumenya enzigi nga baasa amadirisa. Nze mukyala baliggwa ababbi batulumbye ekiro ssaawa 9 ne bayingira ne bakuba amadirisa nga baagala okuyingira nga bakutta amajambiya ne tukuba enduulu nnyingi ba osi be batudduukiridde. Salongo Lutalo John Nakasozi Buddo tuli wano wa mutuuze munnaffe yayingiriddwa ekiro kya leero abatemu naye nga ekitundu kyaffe kino eky'e Nakasozi kiyitiridde ababbi ab'ebijambiya. Poliisi enkyalero etuusa abadde obulumbaganya obwo n'etuusa abatuuze olwo ne basaba bongere enkolagana nayo bayambagane mu kumalawo ebizibu ebitali bimu. Mu ssaza Buddo abatuuze ku kyalo Kijjajjaase ekisangibwa e Lwengo bawuniikiridde omusajja Kalittima bwassa omuvubuka nga kigambibwa nti amulanze kumubuuza n'atamwanukula. Omusasi waffe Ssozi Ssekimpirwazi kagatuwe. Ettemu lino libadde ku kyalo Kijjajjaase mu luka gw'e Makondo mu Gombola y'Endagwe mu district y'e Lwengo ng'omusajja ategese nga ye Sharifu Ssesanga myaka 34 asangiriza omwana Mukasa Joseph w'emyaka 21 ng'agenda ku luzzi n'amubuuza omwana n'atamuddamu. Olwo Sharifu Ssesanga kuva mu mbeera n'atandika okugunda omwana agakonde ekyo nno nga kyekimuviiriddeko okufa. Abatuuze abawulidde enduulu n'emiranga badduse mangu okutuuka mu kifo kino ne bajjawo omwana ono okumuddusa mu ddwaliro ekkulu ly'e Kaliisizo kyokka ne kitasoboka n'abafiirako mu kkubo. Olwo ne bazzaayo omulambo era ne bagenda Sharifu Ssesanga wabadde asula naye ne bamuwenja kyokka poliisi ne balabuukira ey'Ennanywandagwe n'etuuka mu kifo kino n'etandika okubalula ebyasi era okakanange mubajjeeko n'emutwala ku poliisi. Okusinziira ku ssentebe w'ekitundu kino Kasumba Kusaini agambye nti Sharifu Ssesanga musajja musiraamu kyokka nga abadde akozesa nnyo ebiragalagala nga kwatadde n'omwenge nga ku lunaku olusooka omwaka yanywa nnyo omwenge nga kwatadde n'enjaga ng'oba oliawo biyinza okuba nga bye byamutabudde obwongo. Sawa nga zigenda muemu kimubuuza olagawa omwana atakiddamu yakimanyi batakiddamu naye nga kimumanyi naye omwana akimanyi nseka kumukuba wakananga kimusinga tewaliwo amukubira nsonga gundi yamubuuza alagana atamuddamu kyokka kikyamukubya. Ku lwa CBS FM radio ey'obujjajja nze Ssozi Ssekimpirwazi. Mu ssaza Morogoro olukiiko lw'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Ssembabule luggyeewo akalembereza akabaddewako okutunda okutambuza n'okusuubula ente oluvannyuma lw'obulwadde bw'akalusu okweyongera okusaasaana. Mu bbaluwa akulira eby'ekikugu n'abakozi Malik Mahaba Moti gy'awandiikidde abaami baggombola ba chief ne ba town clerks aliko amateeka 10 ng'ataddewo okulaba nti yagobererwa okutangira obulwadde bw'akalusu ng'oyo yenna anaagamenya wakangavvulwa. Mu bbaluwa eyo obutale bw'ente bwonna buggaddwa okumala omwezi mulamba era n'okutambuza ente mu disitulikiti kuyimiriziddwa. Mu ngeri eyo Kawu Malik Mahaba Moti agambye nti amata gaakusigala nga gatambuzibwa wabula nga bagoberera enteekateeka n'okulambika okwatekebwawo so ng'era n'amakubo gonna abasuubuzi b'ente mwe badde baziisa okuzitwala e Kampala gaggaddwa ne wasigalawo limu lyokka eriva e Ssembabule nga bayitira e Masaka n'asaba abalunzi bageme ente zaabwe ate babeere beegendereza.
task force eza FMD ezateekebwawo ku magombolola kisaliddwawo nti zitandike okukola mbagirawo. Then routes zonna oba amakubo agabadde gatambuza ente ziggaddwa okujja ku route emu yokka. Abaana ababakkirizibwa okutambula bajja kukozesa oluguudo oluva e Ssembabule okudda e Masaka, naye routes endala zonna ziggaddwa. Naddala nnyo abadde bakozesa oluguudo oluva e Ssembabule nga luyita Gomba. Disitulikiti y'e Ssembabule kimanyiddwa kitundu kirunzi era abantu bayimiriddewo nnyo ku bulunzi, naye bwe wabalukawo ebirwadde nga bino ab'obuyinza ne bassaawo kalantini ku kitundu, abantu bangi abakosebwa. Mu ssaza Kyaggwe, omukulu w'ekika ky'empindi Omutaka Maziga Ekitenda Robert Mayanja alagidde bazzukulu be okuwagira enteekateeka zonna eziteekebwawo Bwakabaka buno omuli enkola ya Lwalo Lwange CBS Pewusa, okuwuliriza rediyo y'obujjajja n'enteekateeka endala nnyingi. Jjajja Mazigi abadde ku kyalo Nabbaale mu ggombolola ya Myuka Nakifuma mu ssaza Kyaggwe ku mukolo ogw'okumanyagana ogwateekeddwa bazzukulu ba Makko Kyeswa Kitenda n'abakuutira okukola ennyo okulaakulanya ekika. Omutaka era ajjukizza bazzukulu be okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'okusomesa abaana, okubalambika n'okubayigiriza empisa n'ennono n'obuwangwa bwabwe. Twongere okumanyagana, tumanye n'ebikwata ku kika kyaffe, twongeremu n'ebintu ebirala ng'okusondayo ssente z'okulaakulanya ekika kyaffe eky'empindi. Abato tetulina kati we tubasanga okuggyako kukuŋŋaanyeeko mu mwaka, ne twongere okumanyagana. Ssebo nkusaba twongere enteekateeka eyo, twongeremu n'ebintu ebirala. Omwami wa Kabaka atwala essaza Kyaggwe Ssekibobo Elijah Boogere Lubanga Mulembya asoomozezza abazzukulu mu bika okukuuma ebyobugagga abazadde bye babalekera. Ekigambo ky'obumu tukiku ebyobugagga ebyenfuna tebitukyawaganya. N'ekisinga obukulu tukuume ebyobugagga by'abakadde baffe bye baakola. Bwe basobola okukola ng'ate tulowooza nti tebaasoma, ng'ate mutasoma bwabwe kati tusoma ebyo abataasoma bye tusoma. Oba mukikkiriza bye tusoma bye tufunamu PhDs, degrees, tusoma ku bantu abataakola ki? Abataasoma. Ssekibobo era avumiridde nnyo entalo ezeeyongedde mu bika ensangi zino. Omukolo ogwo gutandise n'okusaba okulembeddwamu yali Ssaabadinkoni w'Engwe yawummula Reverend Canon Paul Kigundu Kisala, ng'ono nno aloopedde Jjajja Omutaka Mazige nti abazzukulu ensangi zino basuddewo olulimi lwabwe Oluganda, ennaku zino ababeezi babafunira ku mitimbagano tera bayitirizza enkola eya Nnaasi wa Mukange. Ebika bituyamba nnyo, ate ennaku zino waliwo weebudde bazzukulu bo netwenyamira bwe tubalaba beeteeka ne mawulire kubanga ayagalaani eyo nnono bujjajja bwe twakolanga. Jjajja nkuloopera bintu bikyuse, bo bagamba bali ku mulembe, naye omulembe gututwala wa? Tewakyaliwo okutuuza abaana ku byoto, ebiseera tebikyaliwo. Abazadde abaana tubaagadde era kirungi, naye jjajja olulimi balusudde, olulimi luyitibwa Oluganda. Amalala ge twakafuna okuva mu ssaza Kyaggwe, abantu 9 bafiiriddewo Mbulaga mu kabenja kagudde Bulyanteete wali kumpi ne Kawolo mu disitulikiti y'e Buyukwe. Mmotoka bweremeredde omugoba waayo era omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyassezibwa Helen Butoto ayongedde okunnyonnyola. Poliisi mu disitulikiti y'Obuyikwe ekiro kikesezza olunaku olwaleero e Bulyanteete ku ssaawa 7 tuwandiisizza akabenje kali singo fato nga ketabyemu emmotoka namba UBN 533T ebadde eva sayidi za Jinja ng'edda Kampala era ng'esitudde emicungwa n'abantu emabega waayo, wabula ebadde ebikiddwako ekitundubaale. Emmotoka eno eremereddwa omugoba waayo newaba oluvannyuma negwa wabbali w'ekkubo mu kiwonko ky'amazzi. Mawulire ga nnaku. Mu ssaza Kabula abatuuze mu byalo bibiri Lwamanyogo ne Mweyogereze mu ggombolola y'Eryantonde Rural basattira olw'enkima ezizinze ebyalo byabwe. Mwanje Friday omukiise w'omuluka gw'Ekalagala ku lukiiko lwa ggombolola y'Eryantonde yeemulugunyizza eby'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko obutabayamba ng'enkima zino zimazeewo emmere yaabwe. Enkima zoonona emmere y'abantu omuli ebijanjaalo nga bikyali bito, sooli awamu n'amatooke. Era mu kaseera kano abantu ebyalo ebyo byennenye waggulu boolekedde enjala. Ssentebe wa ggombolola y'Eryantonde Rural Nsereko Gonzaga yeeraliikiridde olw'enkima ezoonoonye emmere y'abatuuze n'akakasa nti ddala abantu boolekedde enjala atolya munno.
tukubira omulanga eri gavumenti ekitongole kya UWA kijje kiyambeko abantu abo okukwata ekima kubanga tukimanyi nti mu mateeka tetulina busobozi busobola kutanga ekima ezo. Musa Zasingo abasuubuzi abakolera emirimu gyabwe mu kibuga Mityana beraliikirivu nti bandirumbibwa endwadde eziva ku buligo ng'entabwe neeva ku bizimbe ebisinga ebikolerwamu obutabeera na kaabuyonjo. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi y'abirina. Abasuubuzi bano bwe tutagenda kwatuukiriza amannya balumiriza nti abamu ku bannaabo abakolera ku bizimbe bino ebitalina kaabuyonjo beeyambira mu bucupa olwo obudde bwe buziba obujama ne basuula ku mbalaza zaabwe. Kati bano bali mu kutya nti bino byandibaviirako endwadde eziva ku buligo. Bagamba nti bino byonna bigenda mu maaso kyokka abakwatibwako ensonga mu munisipaali y'Emityana bafuuse kyesirikidde. Abasuubuzi abali ku Station Road ne ku Kampala Road be basinze okukosebwa mu mbeera eno. Kitegeerekese nti n'ebimu ku bizimbe bino munisipaali y'Emityana ebirinamu emigabo nga byazimbibwa mu nteekateeka eya Public Private Partnership. CBS etuukiridde mmeeya w'ekibuga kino Faustin Mukambwe Lukonge Ssaalongo obuzibu n'abuteeka ku bannannyini bizimbe abataagala kugoberera pulaani zibaweebwa. Abasuubuzi abaliko kituufu bafuka mu baketi omusulo ne bagumansira mu paaka ne bagumansira mu myala ndumala okuva mu paaka okuserengeta okuyita ku Station Road. Ekintu ekyo kikyamu. For the time being tukubiriza abasuubuzi bakozesa public toilet. Tujja kutuula ne developers tulabe butya tuyinza okwadjustinga plan z'ebizimbe ebyo. Abasuubuzi tubakubiriza bagende bakozesa public toilet y'omu park. Naye nga kituufu obukyafu buyitiridde mu kibuga Mityana. Ku CBS FM ey'obujjajja radio ekulembera endala James Kana Sebuguzi ndi Mityana. Musa Zabusiro abaami ab'emiruka egikola gombola ya Ssaabaddu Katabi mu Busiro bakoze akabaga nga beeyuzayuza okuweebwa obwami era balabuddwa butabongootera ku mirimu. Omusasi waffe George William Kakooza katuwa ebisingawo. Okutuuzibwa kw'abaami ab'emiruka okwetoola essaza lyonna ery'e Busiro kwakulemberwamu omwami ow'essaza lino Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza era we twafundikiira omwaka 2023 ng'abaami ab'emiruka bonna bawedde okutuuzibwa. Mu ggombolola ya Ssaabaddu Katabi mulimu emiruka 5 okuli ogwa Ssaabaddu Nkumba, Ssaabagabo Kisubi, Musaale Kabaale, Ssaabawaali Kitala ne mu Myuka Nalugala era bonna baatuuzibwa mu mirembe nga bano basazeewo n'okukola akabaga akabayozayoza akatudde mu maka g'omwami ow'omuluko gwa Ssaabaddu Nkumba Ssaalongo John Mutebi. Ng'ayogerako eri abaami bano omumyuka w'omwami ow'eggombola ya Ssaabaddu Katabi Augustine Mulumba Lumala alabudde abaami bano ku nneeyisa yaabwe mu buweereza obujja bwe bafunye. Nti kati mmwe muli banjawulo okuva Kabaka lwe yayatula amannya gammwe era njagala ekyo mukimanyi nti mmwe muli bantu banjawulo Obuganda babulabira mu mmwe. N'olwekyo emikolo okwanjula n'ennyimbe egyo emikolo gyaffe gya nnono era muyina okulabika nti ddala ddala mugyenyigiramu era mubeerayo era n'ennyambala ennyini mwambale ng'ennyambala eweesa Obuganda ekitiibwa. Akabaga kanera keetabiddwako abasukkulumu b'abaami ab'emiruka wamu n'abamyuka baabwe n'abategeeza nti nabo mu buweereza buno balinako ekifo era basaanye okuyambako abaami baabwe okuweereza obulungi obwakabaka bwa Buganda. Wakati mu buweereza mulina okukimanya nti muvunaanyizibwa okulaba nga mutuusa buli kintu kyonna kyonna ekisaanira ku bantu ba Kabaka. Waliwo ennyonta nnyingi mu bantu ba Kabaka naddala mu buweereza. N'olwekyo ffe mu Buganda tulina okukolawo ekyenjawulo okulaba ng'abantu ba Kabaka mubatuusaako buli ggulire lyonna lyonna erisaanira era eryetaagisa okutuuka. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Musaza Buddu omwami wa Kabaka atwala gombola ya Myuka Kalungu mu district y'e Kalungu Katabalwa Nsimbe Vincent ajjukiza abantu b'omutanda mu kitundu kino ku nkola ya bulungi bwansi naddala mwaka guno omujja. Nsubuga Musafaru y'abirina. Katabalwa ono Nsimbe Vincent agamba nti abantu ba Kabaka mu ggombolola eno eya Myuka Kalungu bajjumbidde nnyo okuteeka mu nkola ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka era nti omwaka ogwo oguwedde babadde bawulize eri Obwakabaka ensonga nnyingi nnyo ze beetabyemu ezikulaakulanya ekitundu kino saako Obwakabaka.
Nsimbe Vincent bw'ati agamba nti mu mwaka guno ogwa 2024 bano tebasaanye kuddiriza ensonga eya bulungi bwansi. Agamba nti basaana okugitwala nga nsonga nkulu nnyo saako okuyambako ab'ebyokwerinda okunyweza obutebenkevu mu bitundu byabwe n'ensonga endala. Basaba mwongeremu amaanyi mu bye mukola, tuve mu kulima okw'okulya obuli wabula tudde mu kulima okw'okufissa n'okubaako kye tutereka mu nsawo. Era omwaka guno tugenda kuteeka essira ly'amaanyi nnyo mu kulaba nti abaana bakuumirwa mu ssomero ate era nga bakuumwa bulungi. Njagala kubeebaza nnyo ku luno nti abaana mwabakuumye nti mubaweereza nnyo mu banganda na mu bamikwano nga bwe nze mbawanjagira kubanga tulabye ebizibu ebibatuuseeko nga bingi. Bannange mulye katono mutereke akasente ak'okubeeza abaana mu masomero. Ekyalo ebyokwerinda si bye birungi ennyo mu kalungu. Nyongera okubasaba nti ffe tulina okubeera security esooka mu maka gaffe okubeera ddala ewaka. Ngezaavu oba ogenda okukola kakasa nti ewaka olese onywezezaawo oba olinawo omukuumi. N'ekyobulwadde omwaka guno tusuubira nti tugenda kukunga abantu baffe bagende gw'olya embeera nga si nnungi, genda ddwaliro lyaffe gye liri e Kalungu bakola bulungi olabe nga ojjanjabwa. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaaru e Kalungu mu Buddu.